Okay. Allen Cruz gemanya webale nnyo kubeera ng'oli ku Cruise Exclusive kwetuli webale nnyo kubeera ng'otwekumiddeko Shanik ku photography ku kamera kwali bulungi nnyo Spice yeah embadde simulaba nkonga yevuga naye n'emmotoka gye yaleese nayo ejjatu egenda kwogeza bannakampala obamba. It's a very good car. Eri omuwala omuto, it really inspires a young girl who has a talent to work hard okufuna bino ebintu ebimu. Nkulabye wali eringa osimbula nenkulaba wali eringa osasula ogira oti kakaadi okuteekamu wali eko entebe ofulume. Neŋŋamba namukwaya afulumye mama wendo neŋŋamba ndowooza maama we gyali ali proud naye Spice mama already mama buli lwakutunuulira bw'ati ki mama ki yali agambyeko nange akutunuulira bw'ati mulamu ennaku zino bw'olimu kuba z'abaana baŋŋamba ntwalako wa Spice mwagala nnyo abamu nze nabikowa nobikowa ne Spice tusooka nga tetunnatandika interview eno sooka tusigire ku kifaananyi maama wuggo bw'oba omulaba ng'akulabako kikyalaba. Yange ebigambo byamuggwako ebigambo byamuggwako but she's happy she's proud of me. Kyekisinga obukulu musanyufu kubanga ekintu akirabye gye kivudde yali yeeraliikiridde n'abanga asikatiramu nga tayagala mbikole. Ku kyalo be baageyanga be baavumanga kati mmwe muliko. Simanyi waffe tuliko naye kimanyi my mom is so proud of me and she's so happy for me nga bwe nkugambye nti yali asikatiddemu ng'abitidde kubanga abayimbi babogerera kino babogerera kiri bino biki ate n'olugendo si lwangu kubanga oba maaso g'abantu bangi abakwagala batakwagala bakusongamu omumwani bakusongamu esaala embi biki okitegeera bakugeya ne bakwogerera ebigambo bingi kati ye ng'omuzadde biba bimunyiga bambi ne gy'abeera ne gy'atambulira n'awulira nga bakugeya n'awulira bubi naye era walaba nga olina success gy'otuuseeko aba agamba yes that's my girl. Is your mom still down to earth ku kyalo? Always. My mom muntu w'abantu muntu ali bibi era tosobola musanga nga yeewanise nga alina kyaliko oba nga yeekaniikiridde kale alinga bwe yali era bw'akyali bambi bw'atyo. Ki ekikipinza okuba ng'okyali down to earth? Simanyi bwe nnyinza kigamba naye sisuubirayo keera ne ntandika okwewanika siraba nsonga lwaki mba neewanika kubanga sirina kyennina kimpanisa kinneewanisa olugendo lukyali luwanvu ate nga ffe bizinesi yaffe tukolagana n'abantu kati wedda newewanikira ku bantu ate nga buli omu omwetaaga Alan. It's like nengera enkya nendowooza nti oba nfunyemu kasente oba Alan ofunyemu neweeragira ku Spice ate nga ojja kunneetaaga nja kwetaaga si kirungi. Mulimu gwonna whereby okolagana n'abantu olina okuba nga buli omu omwaniriza nga bw'ali so kitegeeza tolina kwewanika. 2020 biki ebyo by'oyinza okugamba nti I'll never forget 2020 corona sisobola mwerabira kuba tulemeseza ebintu bingi nnyo kumanye endongo okugiggalawo for like a year almost a year kyewuunyisa naye mu byonna tulina obulamu kyekisinga obukulu ate omwaka gusobola gwerabirako ekirungi kye nafunamu omwaka nga gutandika nalina konsati yange mu zonna zenze zenkola yekyasinze yali successful so mukama kimwebaliza ekyo era kyovula neevuma kitono omwaka ogamba saga kiyita kyaka kuba mulimu ebirungi bingi nnyo bye ate nane lessons zenjigiddemu nyingi kati sinza kiyita kyaka naye nga corona yatukoze bubi. As an artist using internet social media platforms Instagram, YouTube, Facebook corona akuyigiriza ki? Anjigiriza besides music olina okuba n'ekintu ekirala kale nga kiri mu line ya music kale oba kyokola nobaako n'ebintu ebirala by'ebbalibbali byokwasaganya ate n'ekirala tulina ofokasinga nnyo ku internet eyo social media ne tuba nga tutunda music ku stage kwokka naye nga tumutunda ne ku online nti wiiki omwezi neeguggwayo manya nja subirayo miliyoni nga 2 akakadde bakakuyambeko ku renti naye ate before tubali tukiwa nnyo time ate nga nakyo kimataringa anjigiriza ebintu bingi nnyo nga oli akusavinga okumanya nti no
twalayo ebintu byetukola naye waliyo ebisinga obukulu mu bulamu. Guno omwaka ndooza nkavarinze emirundi 2 oba 3 gigs z'osayininze. You're one of those artists guno omwaka abasinze okusayininga gigs nyingi, influencing for different companies. Lato Milk, talk about the bridal center where we went last time, and of course n'abalala bangi nnyo. Victoria University nakulako ku Gundi, was it Victoria? Nakulaba. So kino gubikoledde bino na mu kiseera kya COVID. How have you managed to okutuuka ku success ya bino ebintu bino? Ndowooza tekiri ku COVID, kivudde ku by'ozookola behind even before COVID. Because nosigala ng'oli relevant wadde mu mbeera eno etunyigiriza kubanga tuba tetukola bintu bino byogerako byajja bizze ndowooza emyezi nga 4 emabega 4 ku 5. Nze era nasigala ndi-releasinga music at least nentayo akayimba kamu 2 wadde kyabeera nga kizibu okuba nti releasinga oluyimba ate nga tolina ogenda tuperforminga kigenda kuba hard odupushinga ogenda luteekamu sente z'otakola z'otayingiza. Naye ffe twaguma nga ttiimu yange ne tukigamba ne tugamba katukikole bwe tutyo oba ki at least katulirizinga ennyimba nga 2 obeere relevant ng'omuyimbi olina okusigala ng'oli relevant wadde situation eba hard oba etya olina okusigala ng'oli relevant. But I think it's one of the reasons companies zirabye value, then the following, the fan base, the numbers before. I'm talking about before, not COVID ono. Kintu ekibaddewo kituze tukola emabega nga tuzimba. Era omuntu watuuka n'abanga alina kyayagala okukola era ajja nnoonyayo omuntu gw'alaba zazimba brand mu ngeri gy'ayagala okwasaganyamu naye ekikye. Being an artist, oli inspiring abawala bangi. Omwaka guno nfunye request nyingi nnyo okuva mu baana abato abali ku age ya myaka nga 16. Bonna abamu okusoma balaba nga bayinza obuteyongera because of the situation gye tulimu. Abamu ba breaking out from schools. Abasinga bajja mu inbox yange ne bangamba no Alan nze njagala kuyimba na Spice. Abamu ne bagamba nze njagala kubeera nga Spice. Eri omwana asoma yenga yaawulira gwe buli looto oluyimba yalaba ng'oli mu kirooto kye. Ahulira nga ne musomero ayagala aveemu, ahulira nga ne COVID ne n'abaga bataddewo SOPs tayagala zigobera, yahulira njagala tunuulirawo Spice wali, ahulira essomero ayagala divaamu. Kigambo ky'oyinza omuweesa wazo? Ekyokera ddala essomero talivaamu olw'ensonga tomanya music onoomulaba nayo eringanga bantu bangi abali mu music nga olaba naye batono abafuna chance eri okufuna mu music. So katomanya oyinza ota okusoma n'ogenda mu music n'otukayo ne bigaana. Eringa gambling. Let's say it's like any other business. Nga business no sokera ncha n'ogulawo saloon n'egaana okukola. N'ogezaako ekirala, n'ogezaako ekya n'ekikola. So katomanya oba omukisa gwa music gw'oguyinamu. Kati olina okusoma n'omanya nti no n'ekitabo kirina in case kigaanye osobola okusigala ng'okola n'ebeera. Ate sometimes kikwongera nako. Osobola nga kiwasoma okiteeka ne mu music okitegeera. So nze ndowooza nti oba n'ebibiri byonna nga byakabi ate osinga kwayina ate ekimu. Kati so okusoma temukuvaako. Kati nze kyambeerera hard nnyo naye olabera okusoma nafuba olaba nti nno nsigala mu ssomero byali so hard for me okuba nga nsoma nga bwennyimba. Naye nze okusoma kunnyambe kubanga nze nasoma industrial fine art and design era olaba awards za fashion ezisinga mbadde nziwangula. Kitegeeza nti bye nasoma ate bimbisiza mu byenkola. Ne mu interior designing abantu bangi bambuuza bakale ebintu byenkozesa like ewaka oba kano ka designing zotya ne omulimu kale kye nasoma ate nga si kitadde nnyo mu bulamu bwange oba oli omuntu nga ayagala okikole. So nyinza okere cyane ngamba ngenda keera tandika okukola interior designing nga designingira abantu amayumba gaabwe kubanga mbimanyi bulungi kuba nabisoma. So I will start from my fans bennyini bentandikirako ne bansupportinga. So just imagine nga obadde tokirina. So kabanga ka side business so okusoma kulungi nnyo era temukuleka osobikola byombi oba artist osokumalirizeeko okusoma olyoka okola music. Travelinze emirundi gyonna. You've gone to US, you've gone to UK, you've otambudde Europe ogimazeeko, ogenze mu Africa omazeeyo. Naye I've never had anything like obe ekintu kyonna Spice kyakoze ebweru
oba olutalo lwonna apart from olutalo lubadde tulambula ku social media. Muganda wange DJ Ravi namulabyeko ku TV emu ng'agamba waliwo ababakubye enkokola neŋŋamba Spice gwe siwuliranko mu kintu kyonna this time round. What really happened? Kyabadde kitya? What really happened? Nga mu business zonna endala bibaamu ebyo ebintu musobola emagana okukkaanya sometimes ng'era emirimu emirala gyonna client asobola okufuukira ekizibu. So sijja kugamba nze kirungi okyoyogeredde sibangako mu wrangles zonna with the promoters kuba nze muntu ayagala nnyo fulfillinga promise yange. Nze muntu ayagala ennyo like babeera bannanze awantu nyimbe kubanga nti ekinsasuza okitegeera n'ekirala sagala ku disappointing abafans bange. Like I don't want to disappoint my fans kubanga bampagidde Rachel kuba entertaininga kubayimbira. So bwe nanga abantu ne sigenda si kirungi kyovola nti sibadde mu rango zonna zirimu bintu ebyo ate bali bakulanzeeko n'otagenda. Ate basima bamuwadde ssente n'atajja kuyimba nedda okuleka nga promota akunyigiriza n'akutuusa ku kisinge n'akuyisa bubi kubanga abantu banjawulo betudiringiramu tugezaako nnyo bakwasaganya batustressinga naye ogezaako naye bw'olaba nga kigaanye ng'okyesonyiwa okitegeera. So recently shows actually not recently juzi wano Christmas nayimbye Johannesburg Randburg shows endala ezaali zino okuba emu ya Durban endala Cape Town. I couldn't manage to do them cause twalemagana okukwatagana ne bapromota mu byensasula naddala then n'okutegeeragana si kirungi okitegeera kwatamanya by'oyitamu kuzimba brand ogituusawo ogituusiza. The fact that obeera ombuukiriza okundita somewhere oba olaba value yange ate bw'ondaga mbu ate ompisaamu amaaso disrespectinga then twatusobola kukwatagana. So mwalemagana kukwatagana mu byansasula nnyo kubanga sijja bigenda nnyo deep kubanga sagala nnyo tubiwe obudde. There are so many important issues kasita nkomyewo ndi mulamu. Ate sigamba mu busente ze mbadde ngenda okukolera eyo ate ze zibadde zigenda okukyusa obulamu bwange. So there are more important things in the country now like you see tulina crisis eriwo bantu battibwa every day and night. We have political issues. At least let's focus on that. For your fans in other states olina kyoyinza obbagamba that missed you? Era nateeka ne ku platform yange eya Instagram actually ne ku Facebook netondera abafans bange basoloozaako ssente nga balimba mbono nalwadde COVID. Okitegeera mbu Spice didn't make it. Mbadde ngenda okugamba nti bane baatugambye waladde COVID. Yeah, but I'm okay. Nayiseebwa ku airport zonna ze mpiseeko. Mpise Ethiopia nenzipita Uganda nenve South Africa and I'm here. Okitegeera naye kyova olaba nti ekyo kiba kibi omuntu alina okuteekawo false rumors kino kiri ng'ate ayagala ye kuyisaawo kike. Okitegeera ne basoloozaako abantu ssente. So netondera abafanzi bange bonna abadde banninze yonna Cape Town, Durban, and I know next time tujja kukikola with a better and professional promoter because it's not my first time. Naliko Cape Town, naliko Durban, era nimbakuba omuziki ne banyumirwa ne bafuwa ssente mpitirivu. So I was going back for the second time and I'm sure I'll go back and kijja kuba more nice. Chali wange Ravi wamulese otya? Ravi mulungi is a good person. Actually kivaye twakolagana naye ne tukola show ya Christmas. Randburg yagenze eti bane yatambula bulungi banfuwa akasente namungi w'omuntu bantu bajja kyokka yali Christmas. Normally Christmas omanyi ziba za family but people came ne tunyumirwa. We had a lot of fun and I appreciate everybody yenna yajja bambi sente zo bazikuwadde ze bakufuuye banfuuye goge mazima okumyewo nazo zirina bye zaakoze era simanyi nesonyiwa Spice ensi tekwemazaamu tekoza bintu bikya byonyodde gwe obiguze da onguliddeyo kaminati maid naye kaakati adaye kale that has been Spice for you for today but anyway wishing your fans and happy new year, merry Christmas tuwabaddewo nawe nabagaliza Christmas twakusubiddwa okutuziniramu ku live otera otuziniramu ku nnaku enkulu ezo ku live awo era abadde ku Snapchat balabye nga mbaziniramu and then mbagaliza omwaka omulungi bambi omupya 2021 nze kyemmanyi gugenda kuba gwanjawulo. Nina ekintu kye naloose
nakuloose Ng'akola atya? nakadde awo nga neebase nendoota nga tuli kukwanjulako hey Akaki? nendoota nga tuli kukwanjulako bannange ng'onyumye ng'oguze gomesi onyumye ne tuva ku kwanjula twabigasse lumu ne tugenda ku mbaga omanye ebirooto byanguwa okakana ng'ozadde naye ate omusajja feesi sigijjukira omanye ebirooto bizibu feesi sigijjukira ey'omusajja gwe nalabye ng'oyanjula era kubanga kuba ekirooto ekyo wekyajjidde kyaddala kyovala ne feesi tiwagirabye kati woliraba feesi osanga kinaatuukirira annaye oba nalabye omusajja nga yambadde oba kombati aye bukombati naye nga tomanya omanyi nga wengambye guno mwaka gugenda kwa mwaka mulungi omupya naye 2020 nkwagaliza obufumbo spice 2021 leka tusabe era obufumbo nze si nnyo si bye birooto bimu ku birooto byange eby'amaanyi bye nnina mu bulamu baagala okulaba ng'oyambadde gomanya amaanyi goyinza olabika mu ggomesa olaba eno wayambala bwambazi kiteteeyi kya bugole ne tufa kwambala naye ne we nyambala nga nina 40 years 40 amagumba gaba tegakyakuba nja kwambala but at the moment tukyakola ku ssente soke tukole ssente tutereere tuyimirizeewo obulamu omusajja ne wajja obwana nga bweyagalira mu ssente nga munyumirwa nesitaba kweyagalira mu ssente naye nga obulamu buli comfortable ng'omwana osomutusaako kyayagala osomusomesa nga aleme kubeera nga ffe ebyaffe ebyokusoma byali byanaaganaaga byakweyiiya so sagala omwana wange nange abe mu mbeera y'okweyiiya so njagala omwana wange ntuuka omuzaala nga at least nsobola omulabirira nange wadde tetawaasa omusasula school fees ne nange nga nsobola omugulirayo akagoye akalungi sobola okitegeera so sagala kupanikinga when I'm not ready cause nze ndabidde ku mistakes abalaze bakola and nze sagala teziddamu that's why I'm taking my time I'm still making money and then I believe ekyo kyo mukama wanaba kiblessize nakyo ajja kireeta mu right time kwanze katonda ebintu byankoledde abireta mu kaseera akatuufu simanyi nakumanya kyendimuwa I wish I could say God bless God kubanga I don't know God is so good to me and I believe nature ajja kireeta mu budde obutuufu kale mukama katonda tukusaba bannange next year ekyo kireete mu budde obutuufu naye Spice Diana. That has been Spice for you. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Subscribe.